Genda kisasula ekifaananyi. Omukazi wala oyagala Wani yakuloga. Oyina story. Toyina story. No, ensonga y'okugenda eggulu ng'ababaka ba paalamenti bwebanga paalamenti tugenda kukola mirimu ggulu era nze sikirabamu obuzibu. Akigaana nti tugenda ggulu mboolyawo nga yalabyemu obuzibu yandibadde oba ayita abaka n'abannyonnyola. Embeera ey'okulowooza nti gw'ojja kubeera mu kisenge ekyo webake olowooleza ababaka ekyo ne kyabulabe. Oba ng'otandika okuba nti olowooleza omubaka wa paalamenti gwe bayita na honorable erinnya lya honorable nga gweyagala omulowooleza etegeeza tasaana nakuba mu kizimbe kino oyo gubategeerera. Nze nsubira embeera yandibadde nti bwe waliwo ensonga ng'eyongezze ng'oyagala etteeka lya collective responsibility litukwate then n'okutambulira ku bisaanizo ebikukwalifayingisa okuba nti etteeka lya collective responsibility litunyweza kwe kutwinvolvinga noyita ababaka nemugamba bannange ensonga eno eze ku mmeeza abamu bagamba tugenda abala tetugenda mugamba mutya kati abaka bwe bamala okuteesa ne mukikubira akalulu abangi bwe bagamba nti tugende ne batuyagala kugenda nga mukola ki abangi bagamba nti tugenda olw'ensonga ezimaze okutegerekeka obulungi nga za Simba ne wango badde oyagala kugenda nga banna bangi bagambye tugenda era batugenda naye n'embeera ey'okulooza nti gwejja kuva eri mu tulooto ojja olagira abasajja abaka ba paalamenti abajja no nga balina emitwe gyabwe n'amagulu gaabwe n'emikono gyabwe ndowooza bateeka mu kikapu ng'obwana bwo. That's very wrong. Nze bwe nsuubira kati nze okugenda eggulu kiri erinze mbangambye nti tekyetaagisa nga paalamenti bwe zibeera no bulijjo ndiwadde mbogamba leero sijja kujja nina emirimu gyange nina omutaka agenda afudde gwe ngenda okuziika nga bwe mbalabalamu ankolera era paalamenti sijja sibulekana ku nti mbeerawo wano so ndiwaddembe ogamba nti leero sijja kgenda ggulu olwokuba nti nze ennaku 3-4 ninamu ebintu byange ebisinga bye ngenda okukola era ngenda nembikola naye bwe mbanga sibirina ekyokugenda eggulu tekirimu sitaani kubanga tewali tteeka ligenda kuŋŋamba ate ligenda kuba n'obuzibu kubanga abamu mpule babawadde ddala n'alawensi waabwe bakuwadde sente z'omusolo ate n'otagenda oba ofuuse mubbi ogenda kunnyonnyola oti ate olyo bazituwa ng'olina tripu gy'olaga era teri azizzaayo kati bazimaze oziteeka ku akawunti yo ate togenze ate nkyanga ozikwata ng'okola otya ng'ozizzaayo ebikyana ekitonze ndowooza terijja tugasanga twagala otambuza lino eggwanga emmaaso tutambuze ng'abantu abakulu n'ensi etulabe ng'abantu abakulu abantu batwesige abantu bakakase nti tulina obusobozi obakulembera naye tukola ebyekigega buli omu atandika otudawutinga badde atusobola. Njagala kukubiriza bannange bonna aba opposition n'abawulidde nga Honorable Joel abaga nti tebagenda ggulu. Eno paalamenti ekola ku nsonga z'Abannayuganda enkulu. Njagala kusaba bannange bonna tuve mu nsonga zino eziringanga ez'amasomero. Paalamenti ogenda okutuula eggulu kikulu nnyo ne tutunulira ensonga z'ekitundu ekyo ekyamambuka nabo ne bakakasa nti bafunamu. Paalamenti bw'eva eggulu ejja waffe Masaka. Ffe Masaka si tetugirindiridde n'essanyu ly'amaanyi era emigugu gyange giri wali mu mmotoka nze omu ku bamemba ba paalamenti abagenda eggulu. Tewali kigenda kujja. We are going to Gulu City. That's where the parliament is going to sit, and we are going to focus on the issues of northern Uganda. It is very important that we in the opposition learn that the Parliament of Uganda is a national parliament. So when we are deliberating on issues, we should not behave as if this is a school and we go into school politics. I want to call upon the leader of opposition to rethink his position. We need all of us to go to Gulu, pay attention to that part of this country, and after that, the parliament is going to sit in central Uganda, and they are going to come to our city, Masaka. For us, we welcome the parliament, and I'm going to Gulu so that we focus on the people, on the issues of northern Uganda. What time you are taking off? Very good. Welcome to Gulu. You are coming to a place where God lives. So we will, everything is set. We have made every arrangement to receive our guest from the Parliament of Uganda,
but also from the rest of the country. I would say everything is set. There is a lot of excitement. The leaders are prepared to receive the members of parliament, but I think parliament has also prepared adequately. And I can authoritatively say that Gulu is set for the regional parliamentary sitting. Yes. Your expectations? One is that the beauty of having this regional parliamentary sitting is that it is an opportunity to focus on that particular region. And I can tell you there's been a lot of activities going on. Several committees of parliament have been traversing the entire north, trying to get into a deeper understanding of the issues and challenges and what needs to be done. And I've seen on the order paper for Wednesday, a number of committees will be giving their reports on their oversight visits, and with major focus on northern Uganda. So this to us is an opportunity to give a deeper focus on northern Uganda. But the other thing is that it's also an opportunity to have parliament closer to the people. And the people there are so many schools that want to, be there and follow how parliament conduct business. But there are also very critical issues that the leaders from the north have actually assembled together that we will be presenting before the parliament. And so we have a lot of expectation. But this is a normal kind of sitting for parliament. It's only not going to look at northern Uganda. It's going to look at issues of national issues, but with special focus on northern Uganda. So that is how we are looking at it. This has both long-term and short-term impact, and we embrace this. Yes. Proper kubanga parliament eri parliament ya Uganda ate eri parliament y'abantu. Parliament eno bwe tubanga tugenda mu bitundu byonna kasita speaker amala okusalona nti kino ekitundu bwe tugenda okukiikirira era ebeera parliament ya Uganda. Boogera ku expenditures nti manya expenditures sente zigenda kubeera nyingi, manya zigenda kola apart from fuel. Ebisigadde omubaka afuna omusaala, afuna buli kimu kyonna, asobola okwerabirira, naye ne tulaba nti naffe bwe tutuuka eyo mu Northern Region oba oliawo ensonga ezimu abantu abeeyo ezibakaabya nga zisobola okugibwa okuleetebwa mu parliament ne tusobola okuzikiikako. N'olwekyo nze sikkiriziganya n'abo bagamba ti parliament erina okuba station ndi wano e Kampala, ate ekisooka kati ate ababaka abasinga bava mu Northern Region nga basobola okutravelinga ne bajja ne batuuka wano mu Kampala ne beebaka ne balya ne bakiikirira abantu baabwe. Kati nze okuva ekyegeegwe ekyaka ne ngamba kati kaninye parliamentary bus ngende Gulu ngende mu parliament. Ekyo kijjako ki omubako ganti tosobola nti bw'okiikirira eggulu ebiteeso by'abantu b'ekyegeegwa tebituuke. That's not proper. N'olwekyo tugenda era nga tugenda mu Northern Region okulaba ekitundu kyaffe, it's also part of Uganda, okulaba abantu nga bwe bali n'okulaba nga ensonga zaabwe nga bwe ziri. Gireke olw'okuba eyaffe sijje bagenderako. So ebimu tulina okuyisa fundamentally, ebimu tulina okugenda nabyo, ebirala tulina obigaana. Naye ku kino ekyasente z'omuwi w'omusolo ze bagenda okusaasaanyiza eggulu sandi kyagadde, naye olw'okuba bannaffe abangi bagenda n'ekyo, nja kgenda n'ekyo.